Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Yonna gy'oli gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Ngenda kukuleetera constitution article mu constitution ekugira omuntu yenna yenna ng'ali mu kitongole eky'amagye oba ekikuumaddembe mu ggwanga erya Uganda eritamukkiriza kwenyigira wadde mu byabufuzi. Ngenda kikunyonnyola lwaki nkuleetedde amateeka gano osobole okuba ng'ogannyonnyoka otegeere butya General Muhoozi Kainerugaba bwe yamenya dda amateeka ng'eggwanga limutunuulidde. Ekijja okulaga nti nno constitution wa wano mu Uganda yeetaagako amateeka agamugayidinga okusobola okusigala ng'ali stable n'okukuuma demokulasiya mu ggwanga erya Uganda. Nkwanirizaako nnyo oli ku Yugi Update TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza, webale nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Galo tweyungako mukwano gwange kiri awo wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako obeere ng'otufollowinga, obeere ng'oli mugoberezi waffe gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza. Okusinziira ku ssemateeka wa Uganda n'okusinziira ku General Muhoozi Kainerugaba by'abadde ajjakola, okusinziira ku article 208 ya constitution wano mu Uganda eraga bwatu era ekinnyonnyola engeri General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yamenya dda amateeka ga constitution aga Uganda. Okusinziira ku UPDF ekiggwa Uganda People Defences Force, constitution eno ssemateeka oba amendment eri under article 208 eyogera bwatu era ng'ejjukiza bannayuganda bonna nti ekitongole ekya Uganda People Defence Force ekya UPDF kino kwegamba kikubirizibwa okusigala nga kiri wabweru nga tekiyingirira nsonga za byabufuzi, okubeera nga tekirina sayidi gye kiwagira mu byabufuzi, okusobola okuba nga kikyavinga bannayuganda bonna nga kibasaavinga nga bonna bali equally, nga kibasaavinga mu ngeri eri equally. Akawaayiro kano aka 208 mu constitution wa Uganda mu amendments kalaga nti no UPDF eggye lino ekkulu erya Uganda erya Uganda People's Defence eritwalibwa ne General Muhoozi Kainerugaba ng'era ye Chief of Defence Force liino okusigala nga teryenyigira wadde mu kyekuusa ku by'obufuzi wadde n'okubeerako ku sayidi ey'ekibiina ekimu yadde okwekubirako ku ludda kasita kiba ng'ensonga ekwatagana ku byabufuzi. Kubanga etteeka lino lyongera ne linnyonnyola ne ligamba obuyinza buli eri abantu, obuyinza bubulongingibwa n'abantu abannayuganda be balina obuyinza, so si ekitongole eky'amagye kye kirina okubeera n'obuyinza olw'okuba nti nno obuyinza buli mu bantu. Y'ensonga lwaki constitution eyo amendment bill eyo yamendingibwa okusobola okukugira eggye lino erya Uganda People's Defence Force okusobola okulaba nga teryeddiza buyinza eri bannayuganda nga basivilian be balina osigaza obuyinza eri mu ggwanga lyabwe. Lwaki bino byonna mbikuleetera? Bino mbikuleetera olw'ensonga nti tulaba nti okwenyigira nnyo mu by'obufuzi naddala eggye lino erya UPDF naddala Chief waalyo General Muhoozi Kainerugaba ennaku zino ayatiikiridde nnyo n'abamu aba military officers okwenyigira mu byebufuzi mu politics nga bateekayo endowooza zaabwe. Tukimanyi bulungi nnyo wano nti General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni abadde muntu nga yejjumbidde nnyo social media ng'ayogera ku nsonga ezikwatagana ku byobufuzi, ekireeseewo embeera mu opposition figures n'okumenyawo ssemateeka nga we yateekebwawo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kino oba obadde tokimanyi.
era ne bannamateeka bavuddeyo ne batangaaza ku nsonga eno olw'ekitongole kino ekya UPDF force okwateputinga okuba nga kyenyigira mu byobufuzi ssaako n'okwenyigira mu activities ezivaluatinga oba ezivumirira ezoonoona constitution eno ekugira ekitongole kino ekya UPDF obutenyigira mu byabufuzi. Kitegeerekeka era n'ebiseera byonna ebiyise emabega ozze obulaba ebibaawo naddala ku post ezajje n'omuhoozi Kainerugaba. Kigambibwa nti nno nekyolina okujjukira state yeeba erina okwenyigira mu byobufuzi so sekinnoomu okuva eri mu state mu kitongole ekikuumaddembe okwenyigira mu byobufuzi. Kino kiraga bulungi nnyo ssemateeka nga wavooleddwa era waavumiriddwa era nga mwami Yoweri Kaguta Museveni okusigala ng'ali committed eri eggye lino erya UPDF alina okudikugira oba okuteekawo principles ezigayidinga constitution eno okusobola okulaba ng'eggye erya UPDF teriddamu kuyingira byabufuzi okusobola okusafeguardinga bannayuganda mu byobufuzi ssaako n'okuteekawo demokurasiya mu ggwanga Uganda. Kuba yeeyokayoka engeri y'okulaga nti n'eggwanga ali mu dipromotingamu demokurasiya naye bwe banaaba nga amagye gakyenyigira mu byobufuzi kitegeeza eggwanga lyaffe demokurasiya taliimu. Ekyo olina okitegeera ne kakati. Kati nkulaza engeri gye n'omuhoozi Kainerugaba engeri gye yamenyeemu etteeka singa yakwatibwa dda naye n'abakola amateeka gano batunudde nga balaba ssemateeka wa Uganda akyoboolebwa nga basirise. Okwo kw'ossa okuwooninga abannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti okubatiisatiisa obbatta ssaako n'okubatuga ssaako n'okutyoboola bonna bonna abawagizi abawagira okubatiisatiisa mu byobufuzi. Ebyo byonna byonna bimenya mateeka ate naddala ng'eggye ekkulu erya UPDF erigenda mu maaso n'okubeeramu n'aba officers abagenda mu maaso n'okuwooninga abawagizi abawagira ebibiina by'obufuzi ebirala nga tebawagira gavumenti eriko. Ekintu ekikyamu nnyo ekikyoboola ssemateeka so nga eggye ekkulu erya UPDF lirina kuyisa abantu bonna bonna mu ngeri ya kyenkanonkano ng'ovudde ku sayidi ey'ebyobufuzi muno mwentwalira ruling party eri mu buyinza ssaako n'ebyo ebibiina ebiri mu opposition ebiwakanya gavumenti eriko. Kutegeeza nti nno obadde muwuliza mulungi nnyo era webale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kubusobola bulungi nnyo tweyungako. Gwagala okulanga naffe enamba y'essimu eya WhatsApp weeri awo ojja okuyita asobole okuba nga otuukako osobole okulanga bizinensi yo esobole ogikuba abantu bagimanye bulungi. Mbagala nnyo mweraba.